tujja kumida kwa Rose Media yinkwanizo nakona nkobeze mumujo najo tusake ngalo mukwana subscribing atenze nyo tenze again atana bana subscribing ontera ko notification oberengo funa video mu budde amawulire na agakabi agaguddewo omwana mulenzi Basajjamivule avuddeyo n'akawangamula yakakasa n'agamba nti no Bobiwine ayina group ja leading ey'abatuju era nga bano bebakola obutemu ku bannayuganda batawagira mu House project wamu ne NUP awamu n'abo abagala okujjako mu 7 banange Basajjamivule ne Bobiwine ye biri bizibu agambye nti Bobiwine mutuju era ayina ebi group byali mu kutendeka ebyagala okujjako mu 7 ne MK project kena kubanga omwewulira yakakasa ayina obujulizi naye nebyo nga tubivuddeko nga tuzze ku bya Pastor Bujingo bannange omwana mulenzi Tamale Mirundi Jnr kyakoze Kitawe kiri kika omwana avumye Kitawe n'amususa ebya family byonna n'abiteeka ku mpewo n'abalangira obulogo n'amwegana okubanga si Kitawe n'amulangira okunywa omwenge bannange kyatamwogerera naye ng'entabwe eva ku bintu bya Pastor Bujingo nti tata yali ayagala agenda omwana bamuliise sente era nga n'omwana alinga akakasa nti eri yali stanti bali balina okubakinga Pastor Bujingo ekintu ye kyeyagaana naye bambi amususiza ku luno omulundi guno bannange bikaabya naye abantu abenjawulo bavuddeyo ne bamugamba nti kyokola kibi naye ng'ate ye mu kumususa ne mwami Gashumba amutwaliddemu n'amulangira ndowooza ono ye yaleese obutategeeragana wakati we ne Kitawe avumye bubi taatawe agasseko F Gashumba abantu bonna abalese buli omu awuniikiridde wabula mu bavuddeyo okumugambako mubadde mukaye Wisdom n'amugamba nti kintu kyakola kibi nnyo okuvuma Kitawe naddala ng'amwanika ku mpewo n'amugamba babamukolako interview ba YouTube bayinza obutamubulira nti kyakola kibi naye ng'ekyo kintu kibi nnyo kyakoze ogenda kubanga olaba nga bwamubuuliridde kakati nno waliyo n'omwami omulaba muyita Bin naye yavaayo gye buvuddeko nga kyali Uganda wano n'atandika okusosoomola ebyama ebifa ewa Pastor Bujingo ne mukyala we Susan Makula kati ono yabeerako ewaabwe naye ndowooza ne batabuka bubi oba ne bamugoba bubi n'atandika omususa ku mpewo era yafundikira addukidde Canada naye bwe yalabye bino ebyokutema obwabadde bukolebwa ku Pastor Bujingo n'avaayo y'omu ku babadde bawa analysis ng'alaga nti eno stand era ayogedde ebigambo bingi video abadde akola mpitirivu naye bannanga abantu bavudde ne bamugamba nti ate ye kyakoze kibi nnyo Calvin Kayanja amugambye nti ewantu we waliyo badde ne bakuliisako ne bakunywesako ne bakusuza tomala gabogerera bintu bwe bityo wandibadde wakiri obalako ekirungi kye bakukolera abantu bangi bavuddeyo ne bamugambako nti kyakola kibi era naye katusuubire nti bambi aneddako wabula ye bambi Pastor Bujingo olunaku lwajja abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bamukyalirako kwabaddeko Calvin Kayanja kwabaddeko F Gashumba kwabaddeko Godfather n'abantu ab'enjawulo era ne batukakasa nti balabye ku biwundu bye ne bagamba nti Pastor Bujingo musajja mugumu ebiwundu by'amaanyi kati mu ababadde bagamba nti tebamukuba masasi oba teyakubibwa masasi simanyi kye mugenda kuzzako kubanga kirabika omusajja yafuna obuvune kanaye byonna nga bwe byabadde ngenda kuba mbikuteerayo mukwano obeere ng'obirabako mukama omulungi akunkumire beera bulungi bye. Kyagulanyi is leading a rebel group just like Kone of the Lord's Resistance Army, Mukuru of the ADF. Kyagulanyi is also a rebel commander. Kyagulanyi is leading a rebel group fighting to remove President Museveni. Every person who is supporting General Muhoozi Kainerugaba is on the list of those who are going to be killed. Kyagulanyi is the one killing these people. These are political murders. I can confidently tell the people of Uganda and the security agencies, Kyagulanyi is behind these political murders. Tamale. Ogano kwagira Pastor Bujingo musango. Laki tondopa mu koti. Omazeke emirembe ogendo njogerako ebyobulimba. I doubt whether you are my dad. Nakitegedde sigwanzaala. Teri taata yogera bintu ku mwana. Kajjaka nesibyeko kwakanywedde walaji waako. Tonzanyirako Tamale. Ebyo group z'aba mafia bo bagasumba bolimu. Oyinza okuloza bakwagala nga gwadda ku list. Namugamba mazima ge gamuluma. Amazima galuma. Twawukanidde ku mazima. Wagambye sigwanza ate lwaki obeera onvuma.
nesonyiwa nze sigale ne katonda wange gwensinza katonda yangamba tulimbanga nze sirimba nakunkosa bintu bya kisiru mbokaba kagasumba katuleri n'olutwe lwako katuwandikire zisikulipoti nze tuba twogera mu bantu ensindi jiddawo nyomeza bya family egende kati sina family kanda benga bwe nafa nyomeza family chiche empadde kujako kundetere dogo basi babanduga bafuira mindi za family Tamale don't shout towe kuba ku mutwe tewerumya mutwe leave me alone just chill me ndeka utigere nti sijogebwa ujja kuteya sifu kamera ndoza yali amanyi mu mutwe gwe ngalo zaja kujja dadi yesanyiwa mfukamira kuki jozi bojja kumugwamu atigere nti sizanyirwako my no is a no tekyusibwa alla yekaya jichusa negera kuzanyira ko gwe bokwasa wagira bujinga batemu babamanyi akabadika akamanyi bujingo ajja kwogere faba mwogerera mara kuzanyana obubadde bosikulipoti nyenye Tamale nerabidde tumanyi bulungi nze nkyusa kyenjogedde dwaite nze nimba nze omukatuli kinze nimba nze wekera kunimbisa katonda namuddawo nze nkolerera ggulu so tutule ngonwedde wala jino wekuba ku mutwe omwana azerakula omwana nakuba oyo comedy wo goli muno si comedy I'm serious now dadi oloza comedy gwendimo noza kati reality tena sticking ini aloza china hope ekintu kyesinga okwagala munsi muno mama wange olaba yangambye nengana John bolira family barangira tuli barangira muliye sente zamu mulikira okumanyira ensi Junior nkiddamu kikyama okuvuma Kitawe Junior nkiddamu kikyama okwogeza Kitawe nti no dadi bino si bya walaji nojja noyogera n'owogana Junior ekyo kikyama Saima asobola obutakigamba Dr. Tia asobola obutakigamba ababana bantambi basobola obutakigamba waliwo kali akavubuka akalinga embaze kagwamu kasobola obutakigamba kubanga baagala ogwe abo bola aba YouTube bakwagalako bwagazi kukola mu sente kati baagala balabe nga olwana ne Kitawe omuvume Junior kikyama nze nkugambye taata we yagambye nti mwana gwa kwewuunyiza okuvuma omuntu ng'omuntu gw'ovuma okimanyi bulungi nnyo y'omu ku bansasulira ssente z'obujjanjabi Junior ngenda kugamba ekintu Junior mu nsi muno abantu baba n'emikwano Junior ogenze n'ogamba nti abantu bangi bafiirwa bazadde baabwe era abantu abo ne babeerawo it's true ekituufu ne Junior obulamu tebusobola kuba kyekimu nga bazadde bafudde kyoyogedde ekyo kati nze oyogera na mulekwa nze ndi nfunzi ogambye okoze video nti abantu bangi bafiirwa bazadde baabwe ne babeerawo it is true naye muzadde wakuleesa atya kubanga Junior abo abakukolamu interview ne boyogeramu naye gy'oli osobola okuba nga gy'oli because of taatawo nga kuva yalumba Bobiwine naye Junior come to think about this omusajja aliisa taatawo amugulira eddagala azza kuwadde ssente za graduation omwasamidde emimwa Junior olowooza nti taatawo naafa abantu abalaba byokoze ebyo banaddamu okugulira enzigi bini ombulookinze ku WhatsApp naye kati message kanjikuteere wano bini mu nsi eno ffenna tukozesa abantu okubeera obulungi era tuyitira ku bantu naye bw'obanga olina w'otuuse ng'okozesezza muntu n'omanya nti nina wentuuseeko ensobi gireke okole ekituufu ky'olina okukola okimanyi bulungi nti erinnya lya Bujingo terigaba visa mu Canada ne bw'oliriyogera emirundi 10
oyongera kukola nsobi. Oyina omukyala w'obudamye onoonya asayiramu naye omukyala oyo bw'alifuna amagezi mu mutwe nti bujinga eyakumanya ng'oli kasasiro n'abaako waakutuusa mu bulamu n'osobola n'okukozesa erinnya lye n'ofuna empapula n'ogenda mu Canada tosobola wadde okujjukira akalungi ke yakukolera. Omukyala oyo bw'alifunamu amagezi alikuleka mu nju eyo. Bini tuyina ensobi ze tukola olw'okuba tunoonya kwambuka naye bw'obaako w'otuuka mu bulamu okkiriza nti bannange kyenkoze nkikoze naye ekituufu weekiri. Abakolako interview n'abakusokola obubi bwa bujingo babi okusinga bujingo kuba bw'oba wali mu mbeera mbi tewaliwo yakwatirwa kisa nakuwa mukono. Abantu abo lwaki tokompeyalinga nti nakolako bwawusigale wa bujingo naye gwe bwe nakola ewuwo wampisa bulungi. Bano babi nnyo okusinga ne bujingo kuba tebaakusembeza. Omuntu mu nsi n'akusembeza ne bw'aba alina obubisi obubi obufaanana butya omuwanga ekitiibwa kubanga ekyokusembeza kyokka kimala. Gundi kivubuka gwoji simanya bini osusse mogenda okanulira amaaso bwoti nobange ng'endiga eri mu kugira mu kupama noyogera ebyese simayanga oli mu investigating ngangani bini beba na Uganda mwagaza acha abantu omuntu yakujja wala yakujja mu kyalo. Mu Uganda wana abantu abasinga tebagala na kusembeza abantu mu makaga bwe kubeera nabo lwa abantu nga batumbavu bano babini n'abalala. Fe muntu birozeza kutuyinako abantu betuleze ne tuyamba namana nakufuukira akaberenge. Bini byonna byoyogera walisibwako bujingo ne mukyala we wasulako mu makage wabeerako omwana mu makage. Boba mwafolinga utu ne bakugoba ku mirimu gye emirimu giri tewali mulangira wali nti lubiri Kitawe yali kabaka ne bwali bavuddewo ojja kusigalawo nedda wali mu kopi kati oba wafuawo n'ofuna n'omukisa ogogere b'ekisiru n'ofuna ne air ticket ne visa egende Canada beereyo muzira omuyonke bulungi yonkereyo muzira bulungi bini zibane ebyo bimuzanyira ku bantu abasajja nga bujingo njagala nkujjukize bujingo munyarwanda Abanyarwanda bayina omulandira ku basajja abayizirayiri. Okay? Bayina omulandira ku basajja abayizirayiri. Wegendereze bini. Pastor mulabyeko bannange. Nakozesaamu ko obujege mabega wali nga sinategeera nsonga z'abakulu. Naye pastor nkwenenyeza era nebaza ne Katonda okwongera omukisa. Nandikusanzeewo okwetondera. Ebiwundu mbirabyeko bannange mbasaba twogere ku nsonga ze tumanyi. Ekinya nnaku kijinya mpalo ke mazima ga Katonda magulu ate lwe Luganda. Olwaleero oyinza okusekeeterera pasite kizibu ne kigwa wuwo ne tukozesa mesadi yemu. Kisaza mute tukibaagaliza. Mazima ga Katonda webale nnyo pasite olw'omutima omulungi. Waliwe tuwagaliza kizibu. Bannange ffenna tusabire pasita waffe era pasita njaga kukuloopera ensonga eno. Waliwo abawagizibu ababadde baagala okukola revenge. Nti famire z'abantu bano abasekeeterera nga gw'oli mu bulumi ng'ate obawadde obulamu bamanyi gye ziri kabagende babakyalireko. Pastor agambye bannange nti abaganye talina bitterness sina bwevunaana avunaanibwa ajja kufuna emmere ye ku nkomero y'ensi ng'ali mu geyeena. Bayibuli yatugamba tulituula wamu ne Yesu ku ntebe ne tulamula Sitaani ne baddayimooni be ne bamalayika abajeemera Katonda ne gubookya naye mu baana b'abantu tuligotekwa kunyigira oba kuvunaana bambi naye abaakozeseddwa bukozesebwa. Buli lwe ndaba ekizibu nga kibaddewo nzijukira Sawulo eyafuuka Pawulo. Sawulo yeyigganya nnyo ekkanisa n'atta abooluganda naye Yesu yamusinkana yamukyusa n'afuuka Pawulo omubuulizi w'enjiri era yabuulira ennyo. So ne bw'abanga yatukulya amasasi kwali alaba nsaba Katonda ofuuke mubuulizi wa njiri obeere wa mugaso ovube emyoyo wadde nga Sitaani ate abadde akozesezza okutta abali innocent. So nkusonyiye ate n'ekirala actually abaana bonna aboogera ebitakwatagana baana nzaala bazaali nina emyaka 51 mu myaka 51 abantu abalina emyaka 3 okukka wansi bazaala oba bwe gityo 33 awo bonna abo mba mbazaala. Omulembe muzibu nnyo abantu sente bazinoonya mu bulungi n'ebobubi. Kyenvasera baanukula nti bwe zibanga zinaakuyamba z'onoofunayo n'otosula njala ekyamazima bwe gajja ne weenenya. So nkusumuludde n'omukisa ebirooto byo Mukama bitukkiriza kubanga sikwagaliza kabi konna nsonyiye n'omulala yeenenyeza eyo ng'atandabye nako
musonyiye naye Katonda amusonyiwe. Webale nnyo pastor olw'okunsonyiwa.